Katusubire oli bulungi. Nino obuzibu wano wondaba. Omusango gutambudde gutya? Omusango enjala ekisooka etuluma twakedde wano. Yes. Saawa emu n'ekitundu zinsanze wano nze nasooseewo ng'olwo tunoonya eggulire. Naye omusango gusoose DPP yazze ng'ate yalaga nti yateekinze over. Mabirizi kyawakanyizza ng'agamba nti tebamala gateekinga over musango. Kuba bano agamba ba tebawandiika something like that. Kati bwe bamaze n'alyoka abagamba nti ate era wadde tebawandiika naye tebalina buyinza takkiriziganya na kyagutwala. Kkooti kyegobye era omusango DPP n'agutwala. Bwe tumaze awo kwe kusaba beiru ne bagibawa era bagambye miliyoni 3. Pastor Bujingo ne Susan buli omu miliyoni 3 ababeeyimiridde buli omu bamwagaza miliyoni 10 ezitali za buliwo. Yes. Bani abeeyimiridde botegeddeko? Ntegeddeko Watch Simon Peter abalala sibamanyi. Kino kirekawa male Mabirizi okubanga omusango DPP agututte. Kati agenda kujjanga mujulizi. Mabirizi? Kati Mabirizi alinga mujulizi. Nachembadde ngendo mbaga naye. Bokyesonyi okatemwe nga abantu kuba yali abatiisatiisa wano ajja bateekamu kuba mwalimu badde ku mukolo ogwo. Kati ffenna tulinga ye era kkooti beetuuka nga etwetaaga kati DPP yalina otuwandiikira kuba yatutte omusango bw'aba alina gwe yeetaaga yali ku mukolo DPP akuwandiikira ebbaluwa n'ogirisiivinga si kugiteeka ku Facebook. Olina ogirisiivinga n'olyoka ojja naye eyo saagala kugendayo nnyo mbadde njagala nsigale ku journalistic perspective kuba yendeese okusinga wano. Kambuze ekibuzo kimu. Gwe wali ku mukolo ki? Nze bampita ku mukolo. Bakuyita ku mukolo. Musajja muleke tugende. Tukusanze ku kkooti wano. Bannayuganda batula baagala kumanya ki ekigenda mu maaso. What happened? Kiwedde kitya kyekiddako? Eggwanga lyafa kye kisooka nti okuba nti waliwo abasibe abamaze emyaka 10 bali buzira abali kitali abali kibo tebawozesebwa okuba nti kkooti efunye obudde neewuliriza okwagalana kwa Susan ne Buzingo kyambulire very disappointing. N'ekirungi omwana tumaze ogisasula tugenda waka enjiri eddemu teri kuddamu kufumbirwa Teddy ekyo kyaggwa Teddy afuna omusajja omulala muvingooni nono bwe yafuna ate awo nze wempagirira abasiraamu mugiyita taraka nze nga Gashumba mbiriivi ng'abantu ababiri kasita bafuna obutakwatagana nga buyinza n'okuliidinga ku kufa abaawukanye bakola ki basiba kyekyo. Thank you. Mpamba atawoleza Bujingo. Ameriti yali Oyo state yato. Mwabe ngawoleza Bujingo nti omusajja simanya alina gyabeera biki ateze nagamba gyabeera mu teeka section 77. Gyabeera ino okubeera nga eri mu condition yaki era court. Enakedde kitwali mu condition y'entebe. Nakedde wala nnyo wali wakisu. Ensonga zonna mwaffe. Nimbaga omusajja atiza kyagamba ajja kunzita. Nankolamu n'obuzannyo nti simanyi ekyamuse kyabadde kuwalampa Bujingo na kummanyi. Ebyo byonna biri mu affidavit ya. Nimbaga omusajja abajulizi abo abantu baleese bonna abo kumwenya bakozi be. Nakwetwa omuntu agwakola naye ku church. Anamukonya wacha mu court. Akati state oyo abawoza b'amabusawo wajikola sikkanya nabo kuwa amabusawo kuba bayali. Bazze bawuliriza Bujingo, bazze bawulidde nga balya ba Bujingo, abasajja mubate, omusajja mute, omanyi omusajja simanya asula egindi. Buyaye bwe nnyini. So that's why bwe kiseera mpakanya okutwala. Kuba kati government yogera etyanga looya wa Bujingo. Nti akati era tubate kuba abantu bano balungi nnyo era bazze ku police tobulambiwa kanya paka kati nabagamba tebalina capacity evunana Bujingo abatandikidde ku bbeiro bakanya naye kati nzabo bawo obujulizi bwange era bajja genda obucyange kyali bagamba omanyi obujulizi buno bufunyo tetujja buleta kati togenda kubawa bujulizi sisobola wadde okolagana buno lunaku n'olu kati gwoguvuddemu nga nguvamu nti bwe baguleta omusawo gwaye guli namba lukaaga mukaaga lutalo oli gwobadde naye ku musango ye agambye akkiriza nagamba utala akolagana bo ebyo tebiba bipya mutalo mubamu batraitor ate oyo yanjo yiminga akati nze mukimanyi mu high court nga 28 tugenda kuwulira okusaba kwange okuwakanya DPP ngamba mbu akola yita toyinza kuvuga mu tuka mukubo niwekyusa kati ngutwala
obukyali olabye ogenda biwakanya byonna byakiyaayo namuzi amateeka gonna agamenye ali awo abakkiriza nateeka application mu maaso nga mugaba bano bagobe agaanye ejjiwulira tagiwadde deeti ali ku kimu kakati mbawuliriza DPP lwakiyayita gutwala lwakiyayita guleeta so buno bumenyi bw'amateeka just kujja simanyi bujinga yakemu awo wamutadde bakati wananzita omulamuzi anasula b'enganda zange kuba namuwa obujulizi omusajja ayagala kunzita akati gwe omutadde so abalamuzi balina obba serious namuwamu benefit of doubt mu kusooka ndowooza osanga ategeera amateeka naye okuno simanyi byabaddeko in English mwami Lutalo Mabirizi omuwulidde olioya wa bugingo amanya gange nze Robert Lutalo ndi munnamateeka nineeroya wange omwami Precious nahabwe abadde ampolereza era kyampolereza musango guno kuba tugenda kutambulira wamu ne state oba omuwabi wa gavumenti okutuusa nga omusango guno gutuuse ku nkomeredde yagwo ate nga obujuzi bwe tulina Mabirizi yabiwakanyiza tetulina njawulo yonna tetulina kubuusabusa kwonna nti abantu bano abawaabirwa emisango tetugenda kubaka muvi kubanga tulina obujulizi obwekunala obulaga nti emisango gino gyagizibwa ku nsonga ya DPP okutwala mu maaso omusango guno tukimanyi bulungi nti ssemateeka wa Uganda mu kawaayiro 12 kawa DPP obuyinza n'amaanyi ag'enkomeredde ekisembayo mu misango gyonna egya criminal n'olwekyo nze nga munnamateeka nkimanyi nti DPP bw'aba apiikiza interest mu nsonga yonna tawakanyizibwa bw'obuyinza bwa DPP bwankomeredde buli fayino kakati muganda wange ye eyavuddeyo n'amuwakanya tubulaba byonna byadde amuwakanya babigobye era nawandika ebbaluwa nepandikira kooti ebiseera ebyo nentegeeza kooti nti ebintu byonna muganda wange mwami Mabirizi byakola sibiriiko era gisocial to myself within kubanga yabikola wakati oba mu butamanya amateeka bulungi oba obutabitegeera ebintu bulungi n'olwekyo kati nze ng'omuntu ategeera kyekola ng'atemanya amateeka era nga nina ne balooya abankiikirira beneebuuzaako nalisobola kukola nsolinga naye mwami Mabirizi ne mwami Lutalo why did you fail to abuse mwena you're chasing the same goal why did you fail to abuse nalaba ne SMS nga muziwanyisiganya ono akugambye oli mufere oli sima biki what is the problem sirina buzibu na muganda we Mabirizi naye ndowooza muganda Mabirizi alina obuzibu nange lesimaji ojje kakati sijjayo mbona so